kali mpola mpola tukaniriza ku mukutu gwaffe Omugeenzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamutantambi kimso namba n'ekiboya Maksudi Junior webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otwagala webale kuba nti olemerako mpola mpola omukutu guli gumu Uganda Mukamooli omuweereza osimulala bampitantambi kimso tukuleetedde ekiramu kya Pastor Yiga yaleka ekiramu ekikambo olyawo ekitisiza family n'enganda okuba nti zeeyabyamu bisatu naye ng'ate mukama wattu bwagira yatuvuddeko olunaku lw'ensi eno so gyetugenda okuba nti tukutuusaako naye muganda wange gwaliyo yenna nkusaba onkolere favor emu bw'obanga ompuliriza bw'obanga ondaba bw'obanga onjagala kulo agenda wansi awo ku super chat mulirayo ka super chat kuponi konna mulirayo konna kosobola then mpola mpola tusobola okuba nti tutambula ffenna mpola mpola bw'okugambye bw'obanga byenkola bikunyumira bw'obanga obolyawo oyagala tuzimba ekintu ekyakabi obolyawo ompulira onfiiringa nga oyagala onsupporting genda wansi awo mulirayo ka super chat k'omutima gwo kuva ku ntobe y'omutima gwo bw'obanga osobola bw'obanga tosobola nakyo tewali tabu naye ng'ate bw'obanga osobola okungulirayo ka super chat mpola mpola nompagira ko muganda wange kugambye omukutu guli gumu bagoyita Uganda Mukamooli omuweereza osimulala bampitantambi kimso namalone kiboya Maksudi Junior agenda wansi awo funa ka super chat okagule mpola mpola then obeere nti onsupportinze n'emirimu gyaffe gye tukola wano mpola mpola olunaku lwaleero byantiisa era nga betugenda okuba nti tukutuusaako Pastor Yiga yaleka ekiramu bulyawo ekitandisa okuba nti family ne ba church members kogata n'endiga zitandika okuba nti bulyawo zeerumaluma n'okuba nti zeetematemamu mpola mpola so n'olwekyo byetugenda okuba nti tukutuusaako yes ekiramu kino kigamba ki what exactly ekiri mu kiramu kino eno yadde nga ate ekiramu kino bulyawo abagamba nti yakola ekiramu kino tiyakikola mu buwandiike twagala kuba nti tukutuusaako obeere nti obifuna mpola mpola kiki ekiri mu kiramu kino Pastor Yiga Augustine yali what was the target ng'akola ekiramu kino nabiki bye tuba tusuubira mpola mpola now omukulu amanyikiddwa nga Pastor Augustine Yiga ng'ava wali ku Revival Church Kawala nga ye CEO Revival Band n'ebintu ebisinga obungi mu Kampala CEO ABS TV yafudde mulamu bw'ensi eno era nga kyanaku nnyo nti omusajja ono tetukyaba nti tumukubako eriiso ejogi takyayitaba bukyanga tayitaba laba bwe tumuyita takyayitaba era nga obaolya Mukama Katonda yamututte ejjasinga okuba nti amwagala nga Uganda ekyakaaba nga Uganda ekyakungubaga nga endiga zikyakaaba nga zikyakungubaga omusumba ono waliwo ebingi ebivuddeyo nebyogerwa obalyawo netutandika okuba nti tukuba mu torch mu biki ebyogerwa mpola mpola bimu ku bye twafunyeko kyekiramu kya Pastor Yiga kyeyaleka ekitalimu buwandiike naye ng'ate ba family members bo not family members but church members bebakirina era nga bagamba nti yadde nga teyakikola mu buwandiike kaseera okuba nti obalyawo bakikoberera Pastor mukufa amukuba nti alama yagamba nti bw'abanga afudde temumurashinga kuba nti mumuziika omusajja ono ayagala bamuziike nga wayise ennaku 5 that means ajja kutekinga week number nga bakyakungubaga yes that means ajja taking a week number nga bakyakungubaga because yagamba nti amalanga ku nsi ennaku 5 and beyond temuzika naku 2 nga temuzika nga mwavu temuzika nga mukopi temuzika nga obolyawo ate ekitategereka ekintu ekirayo ekitategereka yagamba nti bamuzika nga ngaisewe naku 5 wano ba family members bagambye nti bino kwonona ssente na biseera babadde bagezako okuba nti olwobolyawo bakimenyawo mpola mpola byebimu ku biramu ekisooka kyateeka mu kiramu obolyawo babadde bagezako okuba nti bagala bakikyuse mpola mpola naye ng'ate church members bakyagaanye okuba nti bakikkiriza era nga bagamba nti ennaku z'omusajja 5 zeyagamba zirina okuba nti ziggwayo Pastor Yiga y'omu ku bantu obolyawo eyali atiisa ng'akyali mulamu nti like ebintu bye yakola byalinga extraordinary ng'oyinza okulowooza oba musawo Muganda sorry to say that naye nga te Pastor wanono family ebategeezako okuba nti esala oluwenda Pastor abeere ng'aziikibwa
olunaku lwa leero ekitasobose yes ekitasobose era nga omusajja ono bagamba nti alina okuba nti amala ennaku 5 era olutalo lukyaliwo wakati wa church members kokata ne ba family members n'abaana bagamba nti this is wastage of money tetusobola kuba ntumulekawo nnaku 5 zaaki nga n'ebyetugenda okusikira tetubiraba nnyo so ba church members bagambye nti nedda omusajja waali ennaku 5 temusobola kuba nti mumukwatako. Ekirala pastor Yiga yagamba nti bw'afa nga bamuzike kumpi ne mama we waawo mama we we bamuzika mama we tebamuzika walala mama we bamuzika mu kibangirizi kya church awere we kawala wenyini awo so n'olwekyo family badegezako kuba nti buli awo egamba nti pastor tebamuzika wano bamutwale eweji yagula mpola kubanga awo bazikawo mama we ate awo mu kibuga bayinza okuba nti basengulawo ettaka bayinza okuba nti balitwala biki so bakyasika omuguwa like aba church bagamba tulina omuzikawo aba family bagamba nti this is wastage of money and like this is wastage of resources, wastage of land. Pastor atasana kuba nti azikibwawo wano nno abantu batandise okugamba nti buli awo aba family bagezaako okuba nti basala mpenda kuba nti gabana muzikawo anabagaana okuba nti buli awo okubasoboza okuba nti batunda ettaka n'ekkanisa okuba nti babitunda ne TV mpola so kati mbo baagala kuba nti buli awo babijjawo wano nno olutalo lukyaliwo bagamba abakyaki bagamba nti tulina omuziika awo mpola byebimu ku biri mu kiraamo ekyo ebyettabbo agamba temulina kunziika mu nnaku nga teziweze 5 ate wenfanga muzike awo wali mama wange olutalo kyagenda mu maaso ne family gamba nti okumuzika wano eno kiba kibi because ettaka tuba tulyonoona ate oboli awo ayinza okuba nti oboli awo gavumenti etandika okuba nti esengula amalala agali mu kibuga tumaliza okuba nti oboli awo pastor tetulinayo gye tumulabirako tetulina gye tumuzise mpola so nga ate yeetaaga remarkable land omuntu wasobola okuba nti agenda abamu bagamba nti pastor banamutwala mu kyalo reputation ye jaffa kinaba kizibu okuba nti boli awo bamunoonya n'abantu okugenda kumulambulako because mbwa akoledde abantu ba Uganda ebintu bingi ebyettabu so n'olwekyo yeetaaga okuba nti oboli awo abantu babeerako ne bamulabira ensonga lwaki ye yalaama okuba nti bamuziikanga kumpi ne mama we yagamba nti waliwo oboli awo abasumba abamu nga bamuyiganya kuva dda abamu ku basumba abo tetujja boogera mannya naye era babagambye nti temulinnya ku lumbe olwo okwekuli musajja mukulu amanyikiddwa nga pastor Senyonga waliwo olutalo luno olugenda mu maaso pastor Senyonga agamba nti Yiga yali mufere abadde akola ebikontana n'amateeka g'ekirokole era abadde simutuukirivu mu mutima abadde aweereza sitaani wano nno abantu bwe batyo batandise okuba nti boli awo ebigambo byabwe bitandise okuba nti bisasamaza eggwanga bangi abavune ne bagamba nti gwe pastor Senyonga tosalira muntu mufu musango because yagenze ewa Mukama Katonda asinga gwe tolina ddembe kuba nti ojakinga muntu ali awo ng'akyali mulamu because Mukama Katonda yalina obuyinza tolina nsonga lwaki ogamba nti pastor Yiga abadde mufere nga si gwe Katonda wano nno olutalo lukyagenda mu maaso wakati wa churches esinga obungi revival church kugara ne churches endala era nga ebintu bino bigenda mu maaso tujugire nti pastor Senyonga alina problem ne pastor Bugembe of course alina problem ne pastor ne Judith Babirye ng'abagamba nti bano bakosa obulokole mu ngeri etali ntuufu bano balaga bafere mu bulokole nti era bavumaganya eddiini y'ekirokole ezimu ku nsonga ziri awo lwaki ne pastor Yiga yagamba nti bwenfanga mukulu oyo Senyonga n'abantu abanwanyisa tebajjanga because bantu baba bazijja sikusunga nakumalako mirembe so n'olwekyo byebyo ebiri awo mpola ekiragiro nno Senyonga tajja kulabikako mu kuziika okwo bwe twogerera era nga oba oli awo n'amabaluwa gamuweerezeddwa dda omukulu yalaama abantu bagamba nti teyabiraama
mu kuwandiika wabula yabirama ng'ayogera. So n'olwekyo ebiragiro bye balina okuba nti babissa mu nkola. Pastor Yiga Alesse akola ebintu ebyenjawulo nga bwe tubamenyiddeko mpolampola. Yali pastor, yali munnakatemba, yali muyimbi wa kadongo kamu, yali songwriter, yali music manager n'ebisigaddewo. So Uganda eviiriddwako omusajja oba oliawo abadde alina impact eri abantu, ate nga abadde CEO w'amawulire malamba, abadde muweereza wa ggwanga ng'alina TV bagiyita ABS TV. So byebyo omukulu ono alese ebintu ebyettabbo. So n'olwekyo abakyaki bagamba nti balina obiteeka mu nkola. Bampita Ntambi Kimuso kugamba ekintu kimu, bw'obanga onjagala nga bye tuteekayo bikunyumira, genda wansi awo nsupportingeko blood, ngulayo ekintu kimu, gula ka super chat yako katubeeremu kasupporting emirimu gyaffe mpola mpola, then nawe mukama nabanga akulizawo mpola mpola. Genda ku Facebook nkosa Ntambi Kimuso, kugambe buli agula super chat genda mu comment section oba genda ku Facebook ono buli ogula super chat bot genda ku Facebook ononyeko mpe details zo, then berenga kunonyako nja kwa ne WhatsApp number yange. Gwe bango guzumazo gula super chat obanga oyagala okuba nti ononyako oyogeremu nange genda ku Facebook messenger nkosa Ntambi Kimuso. Yes, nkosa Ntambi Kimuso osindikire message ogambe muganda wange naguze ka super chat bichi nja kwa WhatsApp namba yange tusigale kuba nti tuogera mpola mpola, tuberenga tuli so tight kubanga nze njagala nnyo abantu abali supportive n'abantu like abanjagala for real. I don't have any problem okuwa like WhatsApp namba yange ne tuogeramu mpola mpola tusigala nga tuli in touch. So byebyo Bampita Ntambi Kimuso, Rich Boy Maksudi Junior. Bye bye for now.